nze mwana sigenda kusobola kubeera nga mu maka gange genepangisiza amaka gange genaguliramu TV omukazi tanzikiriza kwata ku remote sigenda fugwa omukazi tagenda kunfuga wakiri noba TV eyo omusajja tanoba waliwo embeera ekusukkako yakuwasagwa nze mwana sisibana abakazi nze wange baganda bange nze nateeba nze omukazi nfuga omufuga ku kisenge omukazi omufuga otya omukazi ondaba nawulyako wano tebakunaliza bwandaweya nawe nga omanya ntu newolokoso omukazi eka nemmere weba eyidde alina okumpita angaye mukwano akuita na bebi angaye mukwano jangu ngenda kujwa nze tobiteeka nawe omukazi anyuma Kaza nyuma. Wakola otyo kubanga mukwatagana. Nze nga munakamu namugambe nze sikola ki? Yali ali kupakuka. Apakuka andega kempale. Mbolo okuba ewabwe bamukoza bino bayimba mbuze bankoze. Nze omukazi namuga olutuka mu akaga ngenze njogera. Nze boss. Mukimuyenze. Tokizanyira namu. Nkuba buli kimu nkuba. Ati kakati sichabi. Nze nkuba. Omukazi tansinikira namanyi nze muganda wange. Nze ebintu ebisigadde mwebyo muwoza mbu simanyi biki. Nze omukazi mu kati njaga nkuga omukazi ne sente ze nzitwala ate n'ata yasama. Yesu! Continue. Oli eno yasama oyogera bingi nga wokubanga wosamba kwegamba amera obwebindu ye emirimu gyewaka wakoze madamu wange emirimu gyeka wakoze wayozeza ennika obuliri wabwaze wayozeza ebirala ebikola ule ennika wafumbye teri kukuswaza itawo tugende neka gwe wagambe omukazi takukwata matayi